Iwanyo egwanga lyaffe. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga akoonodde emyaka kaakano 13 ng'ali ku ddamula oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II okusiima amulamulireko Buganda mu mwaka gwa 2013. Bw'atyo mukuuma ddamula asisinkanye bannamawulire ku mbuga y'Obwakatikkiro Butikkiro e Mengo okwanja ebyo ebituukiddwako mu kiseera eky'emyaka 13 gy'amaze nga yalina ddamula. Kamalabyonna atandise na kulaga ngeri gy'azaaweerezaamu Buganda okuva mu 1991 bwe yali omuwandiisi w'olukiiko lwa Buganda n'ebifo by'obwa minisita eby'enjawulo okutuusa mu 2013 Ssaabasajja lwe yasiima n'amukwasa ddamula. Kabaka namwegattako mu 1991 nga nze muwandiisi w'olukiiko olwaliwo mu budde obwo olwayitibwanga olukiiko lwa Ssaabataka olw'oku Ntikko. Oluvannyuma Katikkiro ayanjudde ebituukiddwako omuli okutereeza entambuza y'emirimu mu Bwakabaka, okutumbula ebyobulimi ng'ayita mu kaweefube wa Mwanyi Terimba, okuddaabiriza amasiro, okuzimba ekizimbe eggali kwoleka Kimasengere n'ebirala. Tulwanyisiza obwavu nga tuyita mu Mwanyi Terimba. Era Oweekitiibwa Kazibwe yangamba nti olwo bannamawulire batandise okulima n'emmwanyi. Mwebale kulima mmwanyi. Tusoosowaza ensonga z'obuwangwa ebika biwulikika. Oluganda tuluganjisizza amasiro g'ekasubi gaggwa. Kyokka Katikkiro anokoddeyo ebyamuleetera okuluma obujiji omuli ebikikinika ebyayogerwa bwe yali mu kaweefube w'ettofaali ebyayogerwa nga Kabaka alwadde abaakosebwa ng'agogola entambuza y'emirimu gy'Obwakabaka wamu n'ebirala. Twakola ettofaali wano. Abamu ne boogera ne bawandika ne tetumanyi ssente gye zigenda ez'ettofaali. Eyo Masengere ezimbwa. Eyo Masengere nene n'okusinga Bulange. Terefayina ezo zikoleka ezo. Amasiro. Naye nga abantu bawandiika. N'abayogeranga bano abayina emimwa giti papapapapapa. Bwe nkuŋŋanya obukadde 10 mu ttofaali ntwalako nga 2 ewange. Bisoomooza. Abalala ne bagamba neefudde Kabaka. Kubanga abantu bankubira engoma, banzimbira bitirirwa, bazisimba ebitooke, neefudde Kabaka, ono afuuse Kabaka. Kaakati Katikkiro bw'akola emirimu gya Kabaka abantu ne bamusanyukira, ate Kabaka y'asinga okweyongera ettutumu. Katikkiro bw'ati awadde bannamawulire omwagaanya okumusoya ebibuuzo era nga bamubuuzizza ku nsonga omuli bannabitone abambala enkunamyo mu masomero g'Empalabwa n'entegeka ku kukulaakulanya olubiri n'ennyanja ya Kabaka weetuuse. Twali tugitandiseeko naye twali tugitandise bulungi. Kubanga ennyanja ekisooka eriko abantu abagisengako. Bw'otandika ogikulaakulanya nga tobagjeeko abagisengako, w'obadde ogamba oyinza okuzimba wooteeri ebirabo by'emmere ate nga waliwo abaasengako. Eyo ensonga eri awo. Ate ebyokuliyirira abantu n'okubasengula si bye bintu ebyangu. Eky'omukisa KCCA yatuyambye tukolera oluguudo. Katikkiro era abuuziddwa ebivirako abaana okulemererwa okukuuma ebintu by'abakadde baabwe era n'abirambulula. Abamu bagenda mu masomero bannabitone. Bw'oba ogenda mu baana abato ogenda kwambala otya? Gwe agenda mu maaso ga Kabaka olowooza wandifaananya otya? Gwe wennyini kiva ku nkuza y'omuntu, amaka, abantu mwe bava. Olaba kati tugamba n'abagenda okwanjula, oyinza otya okwambala ebitengi omusajja Omuganda ng'ogenda kwanjula noyambala ebitengi ebintu ebitategerekeka. Atangaazizza ne ku ttaka lya Buganda engeri gye liyimiridde n'anokolayo ebimu ku bivaako emivuyo ku ttaka omuli okweyongera kw'abantu kyokka ng'ettaka teryeyongerako n'ebirala. Akasoobo mu makooti ku misango gy'ettaka kizibu kinene. Abantu beeyongedde obungi. Ku kyalo kyaffe Kasanje wabangayo abantu nga 10, kati kuliko abantu nga 100. Ettaka lyerimu tirigaziwa. Ettaka likaddiye nsonga ya 5. Ey'omukaaga oluusi gavumenti naye ebiyingiramu.
mbiwulira ba RDC ba minister bani ne government ne court lwebewadde ebiragiro ebiyamba byebizibu by'ettaka naye ffeno ku ludda olwaffe olw'obwakabaka ettaka ly'obwakabaka tulirabirira butiribiri era tewaliri baali babbye era ababagamba nti ettaka ly'obwakabaka balibbye bakubuulire gye liri wabula tulina ettaka eririko gavumenti nga tetusasula sente za busuulu oba za bupangisa oba za kutuliyirira era nalyo gye liri naye nti baalibbye ng'ani yalibbye. Katikkiro akinoganyiza nti ng'akyakutte Ddamula Obuganda bwakutambulira ku kaweefube gwe yatongoza owasitula omutindo omuli empagi 6 omuli okutumbula ebyobulimi n'obulunzi omusuubuzi okusitula ebitone n'ebirala. Mary Namirimo yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.